Sinafunye njogera kimu n'ekyo kijja kuggwa, tewali kitandika ne kitakoma. Bino ebireekaana bireekaanira ki? Nga ne Goliaasi yafa jjinja. Weewaawo, nafunye njogera kimu n'ekyo kijja kuggwa. Mukwano gwange, teri mbeera ya lubeerera. Buli kintu kyonna kiyita. Ekintu kyokka ekibeerera ekitaggwaawo bakiyita kigambo kya Katonda. Ebirala byonna biyita. Era ng'ekigambo kya Katonda si kirala wabula ye Yesu Kristo. Yokaana 1:1 egamba nti ku lubereberye waaliwo kigambo n'aba awali Katonda, kigambo n'aba Katonda, nga si mulala wabula ye Yesu Kristo. Ebirala byonna mukwano gwange biyita, naye ekitayita kiri kimu kyokka, kigambo kya Katonda. Amaziga g'okaaba olwaleero gajja kuyita, gakaabe gaggweeyo, ekiseera kijja kutuuka Mukama akusese. Zabbuli essula 3 olunyiriri olwokutaano, Bayibuli egamba nti amaziga gabaawo kiro, naye bwe bukya ng'oseka. Teri mbeera ya lubeerera. Ng'olunaku bwe lukya ne luziba, bw'etyo n'embeera yo bw'ebeera. Teri lunaku lwali lukedde ne lutaziba. Amaziga g'okaaba gakaabe leero. Byonna by'oyitamu biyitemu. Naye mukwano gwange, si bya lubeerera, bya kaseera buseera. Mukama agenda kukusesa enseko. Era sirina kubusabusa kwonna nti enkyayo mukwano gwange egenda kusinga olwaleero olwo. N'olwekyo ne kino kankiyiseewo, omuntu yenna bw'omusanganga nga akaaba amaziga nga tafiiriddwa muntu, omulekanga n'akaaba. Omuwanga akaseera n'akaaba amaziga ne yejja, bw'aba nga tafiiriddwa muntu. Tomukkakkanya, tomubudaabuda, amaziga agakaabe gaggweeyo. Lwaki? Kubanga ebiseera ebisinga buli muntu lw'akaaba aba atoowolokose ku bulumi, ku buzito bwe yeetisse mu mutima gwe. Oboolyawo buli zziga lyonna ly'atonnyesa nga gwalibadde musaayi gwa muntu gw'ayiye, lyalibadde eriiso lya muntu ly'aggyeemu, gwalibadde mukono gwa muntu gw'amuggyeeko. Oboolyawo naye yennyini okwejja mu bulamu bw'ensi, naye buli lw'akaaba atoowolokoka. N'olwekyo tosirisanga omuntu ng'akaaba okuggyako ng'afiiriddwa omuntu. Newankubadde ng'abantu abamu bali so emotional, naddala abakyala. Omukyala ayinza okukaaba ne weebuuza ekimukabya nga tokitegeera. Bintu bitono nnyo ebikaabya abakyala. Ngenda kukuwa ekyokulabirako. Omukyala ayinza okugulayo akagoye akapya, n'agera nga omwami we atuddeko mu ntebe awo, n'agenda akeesala, ne yeetala nayeeyisawo, n'adda eno n'adda eri, nga ky'anoonya okimanyi? Omwami kumugamba ng'onyumya ebbebi oli wa kabi. Naye muno n'abasajja abatali bangu nnyo mu kuwaana abakazi nga tebangwira kuwaana. Omukazi n'akola byonna ne yeetala, n'adda eri, n'adda eno ng'anoonya kimu kyokka, kumuwaana. Agenda okulaba tofaayo, kati ye n'akwebuliza, beebi nyumye sinyumye? Kati obuzibu mu kumugamba nti tonyumye. Oyinza omusanga wali nga ali mu gakaaba. Omusajja tayagala nakumpaanako, tampaanako, alabika awaana bakazi balala. Ekyo kyokka omukazi kimukaabya. Oba omwana oyinza okuba nga omanyi emmere gy'asinga okwagala, n'omuleetera emmere n'omugamba emmere yiyo lya, ng'okimanyi emmere yagyagala nnyo, naye ye nga tayagala kulya n'akaaba. So bw'osanganga ng'omuntu akaaba
mukwano omulekanga n'akaba n'ecca naggwako ekkonda ku mutima gwe. Teri mbeera ya lubeerera. Nkugambye omuntu yekka abeerera. Ekintu kyokka ekibeerera kye kigambo kya Katonda, ate ng'ekigambo kya Katonda ye Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Abebulaniya essula 13 olunyiriri olw'omunaana, Bayibuli egamba nti Yesu Kristo asigalayo omujjo leero n'emirembe gyonna. Kitegeeza yekka y'atakyuka, ebirala byonna bikyuka. Teri mbeera ya lubeerera. Amaziga g'okaaba leero ga kaseera. Ebyo byonna by'oyitamu simanyi ki ky'oyitamu gwakimanyi, naye tekigenda kubeerera. Kituuka ne kiggwa ng'embuyaga bw'ekunta n'amaziga go bwe gajja okkunta. Bingi ebitukaabya, bingi ebitunakuwaza. Ngenda kukuwa ekyokulabirako. Oyinza okubeera awo nga weekubagiza ng'okaaba nnyo, ogamba omwami akukyaye. Oba oli awo ayinza okuba nga akuyiyebuyiye, yakusuubiza okukuwasa n'akuyiwa. Mwana wattu n'okaaba nnyo. Naye munnange, oyinza okuba nga Katonda akutaasiza butaasa, ng'obadde ogenda kwetulisizaako bbomu, obadde ogenda kusinkana Boko Haram, Al-Qaeda, naye nga tomanyi. Therefore, embeera sometimes ezijja mu bulamu bwaffe zitukaabya ne zitunyigiriza nnyo, naye ng'oluusi Mukama aba alina by'atutaasa, newankubadde nga mu kiseera ekyo oba tojja kukiraba. Oyinza okwagala ennyo omuntu mu bulamu bwo. Omuntu oyo n'agenda akukyawa. Oba oli awo olw'embeera esali zimu ne mwawukana, ng'abadde akutulugunya nnyo, akuyisa bubi, naye ng'obadde okyagala okubeera naye, ne mwawukana, n'ogenda osisinkana omuntu, mwana wattu n'akwerabiza byonna ebyayita. Oba oli awo n'ogamba Mukama, ono yali ludda wa? Lwaki olwawo okumundeetera naye tojjukiranga by'amabega? Mukama bw'akusanyusanga, bw'akusangulanga amaziga, tojjukiranga by'ayita. Katonda bw'atandika olugendo olujja mu bulamu bwo, ebikadde byerabire. Kubanga mukyala Luti, Mukama yabagamba bagende, tebatunula mabega. Mukyala Luti n'atunula emabega, yamaliriza afuuse empagi y'omunnyo. Eby'emabega bireke, fokasinga ku biri mu maaso. And I have no doubt that your tomorrow is gonna be greater than your today. I love you. Shalom.